Pale kwetu karibu ndio sehemu tutafanyia yule naye anakwao pale. Each problem must be solved. Because unaona sasa tumekuwa hapa kama hii tukakumbuka kwamba kuna uwezekano wa kuweka tarehe I am utterly convinced that your vision, strategic thinking, and dedication will propel one country division even greater success. Please accept my best wishes for success. With the permission, sir, I request to hand over. Sir, before that. Before that, Now, next to sound the program, which is item 7. Whereby our seniors, commanders, brigade commanders, they needed to remark on the report, make some observations. But for him, I think he can start signing. Because that's what he knows. Yes, and then for you, the staff officers, you are supposed to have signed on your annexes. I give you, sir. So akimaliza kusoma incoming naye atasema hii ndio ukweli au akikubali anasaini. Na mimi mwisho wa mambo yote nasema kweli watu wamekubaliana na mimi nasaini. Hapo kuna shida. Also they have a gift, spouse's gift, can bring your gift in front. Nyingine kutoka kwa watu. Mwaraksi spouse's desk. Wekamo nguvu. Afande kuna ingine kutoka Kakiri. Sasa mama ndiye na watu wake. Sir, I request to see the brigade commanders to accompany the chief guest. 3, 2, 1, 0. Ushers, now you can serve the cake. So I request you can take your seats and be served. Nze Major General Francis Takirwa ndi mumyuka wa komanda aduumira amajago ku ttaka. So tubadde wano Kakiri ku matwala amakulu aga division esooka mu UPDF nga tujulira sibe bajulizi nga tulaba abakulu ba division bwe bakyusa ebifo by'obufuzi. Eyayingiddewo ye Major Brigadier General Stephen Mugerwa nga alivula Brigadier General Joseph Ssemwanga. So mu kwogera kwange eri bombi nabagambye nti obufuzi kintu kikulu nnyo kubanga oteekwa okulaba nti abantu bakola ekyo kyosaanira okufuna mu bo, ate bwe batakikola kiba kijja kutaawaanya nnyo. Naye bw'oba okulembera obulungi ne bakikolera awo mwojja essanyu era n'abo b'ofuga ne bakugamba nti oli musajja mulungi. So nemwagaliza buwanguzi gy'alaga kubanga abantu abo si bangu. Aba Al-Shabaab, aba Somalia, nemugamba naye lwakuba abadde mu tiimu wano nemusobozesa okukola byayagala okukola ate n'abiyitamu bulungi. N'eri bw'aba agenze n'omutima ogwa tiimu nagwo bajja muyamba babikole wamu babimalirize nga talina kizibu kinene ekimutawaanya ku mulimu. Nenkyukira ayingidde mu kifo nemugamba nti teamwork still yeneemusobozesa kumala kyonna kyasuubira okukola wano. Oluusi
mubeeramu okukyokozebwa nga mu Kampala bannabibiina ebyobufuzi oluusi bagenda ne bakumamu abantu omuliro kwekalakaasa biki biki naye bwakuuma buntu bulamu kiyinza omuyamba obutafuna simanyi solution mu Uganda tukiyita tutya okusalawo mu ngeri entuufu nempa ekyokulabirako ky'omupoliisi ono eyali ku luguudo ng'akola omulimu gwe naye mwana muwala n'amukuba oluyi. Singa yali muntu ow'obusungu bwe yali awulira mu mutima omuwala oyo yandifunye obuvune naye omusirikale yagamba nedda kino tekijja kunzija ku mulamwa ndi musirikale oluusi nkwata mundu oluusi nkola biki kankyesonyiwe kasita ensi ekiraba ani atankudde mune so naffe tubeerako ebiseera ebyo tukyokozebwa naye netusalamu netuguma tumanya nti byebyo nenkyukira abasirikale nembagamba bagondere amateeka ga bakama baabwe bwe baba bafunye ekizibu batuukirire mukama waabwe bamubuulire kubanga waliwo abafuzi abalala ayinza okutuula n'alinda ani ayina ekizibu nga tantuukirira bw'aba akireese ng'amukolako bw'aba takireese asigalireyo omulala naye ayinza okugamba nze kati tunatandika tetunakola biki amateeka gange gaagano bw'oba ng'oli muserikale wange saawa bweziti nkwagala wano simanyi mu budde bwe buti kola kino so engeri abantu gye bafugamu ebeera yanjawulo kuva ku muntu kudda ku mulala so nenkyukira bastaafu abakola ne division commander bannange ono bwe mutamuyambe mujja kuba mwemenya kubanga byakola si bibye ng'omuntu naye lwakuba yali ku ntiko y'obukulembeze bwa division eno nabo bamuwe emikono bamuyambe nensaba ne baanayinki abaaze okulaba bye tukola omuntu bw'aba awaayo obuyinza ewamune nembagamba bannange tulina abakozi b'ebikolobero eyo mu society mutuyambe nga mutubuulire kubanga bwe basigala eyo bajja kukola ensobi ne ku basirikale baffe singa nabo babeera bakyamu tekibagaana tubuulira kubanga olwaleero ajja genda avuma abantu bw'anaamala okubavuma kasita oyo omusirikale tetunaso enkeera yaalwo akubye omuntu siraapu naye no omusirikale muzibu nnyo teyesembereza bantu takola biki ogwokusatu ajja kutta omuntu lwe bajja okumanya nti gundi oyo yaali mubi so tebakikkiriza kituuke eyo then tubeere bantu babi kubanga essiga lyaffe erisinga obugumu mu nsi muno gye bayita Uganda ffe ng'abasirikale tukimanyi nti esiga erisooka lyerya mwanayinki then ebya gavumenti bijja kubeerawo simanyi biki ebirala naye nga mwanayinki kwe twesigama ne tumanya nti ebyaffe byonna biteredde kati nenzira ku bonna nembagamba bannange ekintu nga kino kyekituufu okukola tukisanyukidde nnyo era kyekituwangaaziza kulaba nti otuuse olunaku n'owaayo obuyinza n'ogenda ate n'ofuna omukisa n'ogenda n'onona obuyinza obulala ekyo kituyamba ng'abasirikale okwemanya nti wano bye tulina si byaffe bya gavumenti bya bantu bya buyinza so tubikozese nga bwe bisaanidde naye ekyokuddaawo
nti simanyi ate nze obuyinza wano wange ekyo tekikola wano maje bakuwa obuyinza n'obukozesa ekiseera ne kituuka n'obuwaayo n'ogenda okola ebirala. Nembuulira n'abasirikale n'ababuuliriddeko katono kintu kyempisa mu byenyingiza. Si kirungi omusirikale okukwata akasente kokoona n'akalya ne kagwawo, kubanga ekiseera kijja kutuuka ekimuzza awaka. Awaka bw'oddayo otya? Kati ku musaara gwe bafuna wano nembagamba singa oterekako emitwalo nga 2 mu mwaka ziba sente meka miliyoni 2.4 bw'oba okoledde emyaka nga 10 ze miliyoni 2.4 zisinga kyewandibadde nga tozifunye. Naye buli muntu alina endowooza ye. Nze nayogedde kye nayogedde, oluusi bagamba nti embuulira tefa yonna, ebisigalidde beba n'amanya. Naye ng'ensi eno gye tulimu ekyetaaga okwekaza n'omanya nti kyolimu si kyakusaagiramu, kyakulaba mu maaso onooba otya nga tokyali munajja. Eza bulijjo tezisoboka. Agenda mu general court martial kubanga yesobola okusala emisango egyo egy'obutemu, oba high court amagye bwe gaba gakkiriza. Naye kooti kati nga eya battalion eryawe mukono tebagusobola. Empisa ngezo magye zibaawo. Kyova osanga ne mu kanisa eriyo abasezi neweebuuza kitandikira wa. So naffe wano mu magye abasiiwuufu mu mpisa tebabula, kubanga tuva mu maka agatafaanagana n'akamu. Abalala asituka ku makya ewaabo tebanywa breakfast, bwasituse bwati bwagenze. So ekyo kikulaga nti omuntu azza musango naye sooka ogutunulemu bulungi. Bamutumye nedda tebamutumye, bamunyiiziza yesi bamunyiiziza, kyeyabadde asaana okukola oba nedda. So olaba omupoliisi gwe bakuba, reaction ye yali nkyamu oba yali ntuufu? Kubanga yalaba ono si muntu nti ali awo, lakini nyawa musi wa ruhusu may not be that receptive to our presence, and that's what sometimes delays our operations. In the 4th Division sector, we have this issue of the South almost all his life, because na kwa jeshi aliingia wakati yuko mdogo, akakomea ndani, ameendelea na kazi sehemu nyingi ambazo amepigania. So now that we are in the phase of peace, na wachache ambao nimewahi kuona wenye wanashindwa, eti mpiganaji inafika saa ya amani anaharibika, yana anaingia kwa pombe miaka na miaka. But at least I know, my dear general will not betray you. Nimesikia deputy, he is 2 days old. So Bwambale, how old are you? I'm 3 months old, yes. So watu mwingine bado hajakamata kitu. Each problem must be solved, because unaona sasa tumekuwa hapa kama hii, tukakumbuka kwamba kuna uwezekano wa kuweka tarehe pale kwetu karibu ndio sehemu tutafanyia yule naye anakwao pale. If you know that this
this is teamwork, this is something that will please everyone. Same division. I assumed this office of Division Command on the 8th of August 2022 in a function that was presided over by the then Commander Land Forces Brig. Meanwhile, Reference B appointed Brigadier General Stephen Takirwa to serve in the same capacity as one infantry division. It is upon this background that today, the 24th of October, we hand over the office of Commander of the 1st Infantry Division to the new office bearer, Brigadier General Stephen Takirwa. As a matter of introduction, districts that yes, Kampala, Wakiso, all the way up to Kagadi, and then the division also borders page 4, the 4th Infantry Division, which has a division to our north. We have the operational map, which we showed him. This one is not. This is a smaller map of the commander. But the operational map is the office of the KC. To be able to see those dispositions in Lusana. And to the 3 Infantry Division to the east, Tanzania to the south, 2 Infantry Division to the southwest, Mountain Division to the west, and the Democratic Republic of Congo in the northwest. Other friendly forces include the Moy Division, the armored strategic positions that are key for national development and therefore prone to threats and attacks by terrorist elements. And these include, among others, the dams such as the Ruwunga Falls Dam, the bridges such as the Royal Bridge, the Cable Bridge in Jinja, the Albertine Oil Region that covers the districts of Ruwunga, Masini, Chikuru, Elisa, Ruwunga, and others, and also the division of controls the commercial and administrative seat of Kampala, which is the docket of Tokora, and it hosts most of the headquarters of all government ministries, departments, and agencies. And here is where a lot of political activity, like Afan was saying, takes place. The security in Kampala metropolitan area is highly fluid, volatile, and sometimes very unpredictable. Yesterday, as we were holding the Tokora meeting, midway someone told us Makerere students are organizing a strike. So the KMP North had to cut short, yes,